tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga, omusaayi gwo gunnaziza, twebaza omulokozi. Eggwanga lya Katonda mwasuze mutya nno. Twebaza Namugereka abukeesezza. Tutandise n'akayimba ako nno olw'okwebaza Yesu olw'ekirabo kye yatubunduguddeko kya Ssaabalabirizi omujja. Nkubuuzaako mulungi ali ku Bukedde TV. Ne nebaza Katonda akuyisizza mu kiro kino ne mu sabbiiti eno. Olwaleero nno mu pulogulaamu yaffe Wulira Eddoboozi tugenda kutuusaako emikolo egy'okutikkira Ssaabalabirizi omujja nga tugenda kubeera ku Lutikko e Namirembe. Abakristaayo buli omu gy'ali ne Uganda yonna okutwaliza awamu essanyu likyabaliko ery'omwoki wa gonja olw'okufuna Ssaabalabirizi omujja. Kyenva ntandise n'akayimba tukutendereza Yesu oli mwana gw'endiga. Abakkiriza baabukeereza nkokolo okweyiwa ku Lutikko eno okwetaba ku mukolo. Omukolo guno gw'okutuuza Ssaabalabirizi kugenda kukulirwamu omulabirizi w'e Namirembe Wilberforce WULIRA. Katutandike n'ennyiriri z'abanaddiini ezeetabiddwako Ssaabalabirizi Stanley Ntagali, Ssaabalabirizi omulonde Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, dwako ne Ssaabalabirizi wa Canterbury Justine n'abalala. Katuwulire ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu. Awo lwatuuka mu nnaku ezo, Yesu n'ava e Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya n'ajja n'abatizibwa Yokaana mu mugga Yoludaani. Bwe yali yakava mu mazzi, amangu ago Yesu n'alaba eggulu nga libikkuse, n'Omwoyo ng'amukkako ng'ejjiba, n'eddoboozi ne liva mu ggulu nga ligamba nti, gwe mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo. Amangu ago Omwoyo n'asindika Yesu mu ddungu, n'abeera mu ddungu ennaku 40 ng'akemebwa Setaani, n'aba wamu n'ensolo ne bamalayika nga bamuweereza. Eno y'enjiri ya Kristo. Akaseera kano ddiini w'ekkanisa ya Uganda the Right Reverend Jackson Zelebende agenda kwanjula abalabirizi abeetabye ku mukolo guno abasoba mu 3. Ate n'oluvannyuma Ssaabalabirizi Stanley Ntagali agenda kwaniriza abakulu ababaddewo ng'omukono guno gwetabiddwako maama wa Buganda Sylvia Najjinda, dwako n'omukulembeze w'eggwanga awamu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalala ab'ebitiibwa bangi. I want to take this opportunity to welcome our guest of honor, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni and Honorable Mama Janet Museveni. Your Excellency, you are very welcome, and Mama, thank you for coming to grace this occasion as our guest of honor. Akaseera kano tugenda kuwulira obubaka obw'enjawulo ba Ssaabalabirizi va mawanga ag'enjawulo nga muno mulimu n'owa Canterbury Justine. Akyamudde nnyo abantu ng'ayimba oluyimba lwatumutendereze Yesu. That student had been in Kenya the year before. He was 19 years old, and in Kenya he had seen the fruit of the revival and had begun to see the reality of Jesus. But because of that evangelistic address, 3 days later, that student gave his life to Jesus Christ. That student was me. As that song says, we praise you, Jesus, Jesus, Lamb of God. Your blood cleanses me.
I praise you, Saviour. And because of Uganda's witness, the Anglican Communion exists stronger than it would be without Uganda. Without Uganda, it would be deeply weakened. With Uganda and its wonderful archbishops, tugenda kuwulira obubaka okuva omukulembeze w'eggwanga nga mu bwo akubiriza abantu okwewala akawuka ka coronavirus. I want to mention that, first of all, I congratulate our good friend, the former Bishop of Mityana, Bishop Kazimba, on his elevation to the high position of Archbishop. I can give witness that he did a good job in Mityana. I'm sure he will now scale up that good work in the whole of Uganda. I congratulate Archbishops Orombi and Ntagari for the contribution they made to the Church of Uganda, such as the church house. Naliwo Najiraba, church house. Temwali na nyumba, temwali na kizimbe kyamwe. Kyemujanga musente. And Archbishop Orumbi started it, either finished it or nearly finished it, and Archbishop Ntagari finished it. They were threatening to take it, some banks and so on. I think also small people also came in and did something. So that building, I'm sure, is there now. And his family in our hands. My mother was on Omukolo, and whenever there was an issue, she would say, Tuzom Mushana, let's talk in the light. Now, people in the world like shaking hands, like hugging. The musana I bring is that, please, there is a very dangerous disease. That's why we're not shaking hands. We are saying, please, just wave. So please, let's do the easy way. Don't shake hands. Olaba na jo nasubidwa omusagwa Archbishop wa Canterbury na muwebida mukolo mwebale nyo mwebale. Tugende mu kubuulira okulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya America, the Right Reverend Dr. Fore Beach. Before I open God's Word, I would like to say thank you to the Church of Uganda for your faithfulness to the gospel of Jesus Christ. I want to thank you in two specific ways. First, as the Archbishop of North America, I want to say thank you for coming to our rescue in North America. You took us in
When we were spiritual and church orphans, you nurtured and shepherded us. You consecrated bishops for us. You were the one of the original provinces to call for a new province in North America. And you helped birth the Anglican Church in North America. And when the Anglican Church in North America was inaugurated in 2009, you were the first province to declare us fellow Anglicans and that we were in full communion with you. And once you declared us as fellow Anglicans, you immediately released all the congregations and clergy that were under your care into this new Anglican province, the Anglican Church in North America. And since that time, you have encouraged us, stood with us, and built us up to make us strong. And we are grateful. Thank you, Church of Uganda. Nga twetegekera okuwulira obubaka bwa Ssaabalabirizi Ntagali, katuwulire oluyimba luno.